omuntu omu yabadde agezaako kunnyonnyola Alien Skin nga ye bw'amulaba era oluvannyuma lw'okumwetegereza okuviira ddala bwe twatandika okubeera nga tumutegeera ye agamba mu kunnyonnyola Alien Skin amusamarayizinga mu bigambo bitono agamba nti omuvubuka oyo ng'oggyeko bino ebirala byonna oba banne bye bakola katugeze nti oba biyinza okuba nga stunts nga bulinga Bobaddi kweggamba naye agamba nti ono Alien Skin ye amulabira ddala nti ebintu byakola era byali nti ye wa mutima mubi ogwa ddala ate ng'alabika mubbi owa ddala kondo criminal obw'omutima omubi asobola okukola ekintu kyonna nga tafuddeeyo ani gw'alumiza wabula kasita abeera nga ye yeetwalira mu kiti ekyo eky'obubanda ky'atali. Wano nno nange nembakana n'omulimu ogw'okugenda nga ntankuula obujulizi n'obutambi obuwerako tulabe abantu bannyonnyola batya Alien Skin ono bamutegeera batya kubanga society yeekubuulira kikyoli bwe tosobola kwebuulira nti nze ndi kino niweetuuma ekintu katugeze nti nze ndi mubanda nga society tekulabanga muba. Ndowooza kati mulaba Alien Skin atandise mission ye muyinza obba nga basinga mwerabire naye bakwata Alien Skin okumuggalira omusirikale yavaayo okwogera yasooka yagamba nti bamukutte ku nsonga ezekwasaganya ku nfa ya Joel wamu n'okkuba abasawo n'abasirikale b'ensambya wayitambale ndowooza nga abudde order from above ne bamusimba mu kooti tibamuvunaana gwa kubba ssimu nga bagezaako mujja ku musango omunene bamuteekeko akasanga akatono era olaba nti mpuga we yamuyita okugulawo ekibiina proudly yayogera nti fembi tuli babbi nze ndi mubbi wa busimu ono mubbi wa bitaano naye nga mu butuufu Bobby mumulanga ki okuvaayo n'akumentioninga n'akulaga eri ensi ne tukwagala kubanga ki ekikutabaala ssaawa 9 ogwekyo musango mugende mukole effujjo ku kitebe kya Nuupu wamu n'okukisiigasiiga olwogera nga mugamba abaana ba Nuupu boogera muyinza obba mwagala comeback nate temuginoonya mu bubi muginoonye mu ngeri yonna. Bigambo ki by'oyinza okuwa Alien Skin? Sijja kwogera ku ye kanga artist njja kwogera kuba artist bonna n'abaana ba ghetto bonna abali out there muli baakabi kye musooka mukinjagala musooke mumanye muli baakabi muli blessed awe muli liringa somero ghetto ereta either failure oba great man kati gwe either beera failure oba ne beera great man gw'osalawo naye ate abo abakyali myaka emito buli wembalaba neeraba emyaka 2 egiyise so buli wembalaba ndabanganze naye ate nendabanganze akyalina chance okutereza ebintu ebimu waliwo ensobi ezimu zenakola nga nekati zikyanondoola naye ate waliwo ne steps ezimu zenakola ng'oba oliawo zenyimidde katikati choice gyokola olunaku lwaleero gwe ghetto youth bwenna aliayo okusalawo kwonna kwokola olunaku lwaleero kugenda tuli wano olwaleero olw'okusalawo kwe twakola gye buvudde so ojja kubeera wonoobeera emyaka 10 oba 2 ejijja maaso olwa byosalawo olunaku lwaleero ekifaananyi kyowa abantu kikulu nnyo olina chance okwedifininga bw'oba okyali muto obulamu bwo bulinga olupapula oluli plain bakwasiza olupapula katonda kwadde olupapula nakuwa ne pen oba nakuwa ne brush opaintingeko ekifaananyi kyoyagala kati gw'osalawo okwedifininga fena twakubwanga nakinywangamu nga mbaluka nga nkalumamu n'ebirala bibyo naye ultimately olina okumanya nti bantu bangi nnyo abakutunuulidde bangi nnyo abakutunuulidde abakugoberera boyinza okutomeza oba boyinza okusomosa omugga so bawe ekifaananyi ekyo kyewandyagadde naawe toto bawe kuba kati batoto bange bayinza okuba tebangoberera naye ate nga bagoberera batoto abalala. Njagala kulabula n'okuwoninga abayimbi baffe abalungi mwejjeeko oluntu lwe mwetaddeko olw'okwepankapanka olw'okutambula n'abantu ze sigamba nti bayaaye be batambula nabo naye bwe baba tebasobola bakontrolinga babejjeko era nammwe bwe mubanga omuyimbi tasobola bakontrolinga mumwejjeeko mangu tewaliwo nsonga
lwaki okujjako ng'agamba nti agenda kuyimba ti abona batambula nabo bayimbi ne balina okubehaving obulungi. Tetwagala bintu bwe bityo mu ggwanga, temutwonoonera ggwanga lyaffe gye twalijja tumanyiyo, tetubyagala ebyo bye mukola. Era sebo nga bw'okyogedde bwe nsituka wano ngenda kwogera ne bekikwatako, bwe kinaaba kiremeredde nja kikwasa abakulu abasingako awo. Nange nga mwendi mubo. Tekiddamu kubeerawo. Tekiddamu kubeerawo nti gundi oyo mutabani wange Alien Skin Fikigaza, simanyi Fikigaza, simanyi na Lweisani, tubegayiridde abantu be mutasobola controllinga temutambula nabo. oyagala kigwe akatambi kano nga bw'okalaba kali mu slow motion nga Alien yepena obucupa agezaako okudduka mu bawagizi okakana nga bujjudde ku stage. Bw'atyo nno ttiimu ye kyeyakoze akubadde kuteekawo kakyankalano, obutebe bwamenyeddwa, omusaayi gwayise, bangi bakubiddwa, ebikonde, emiggo. Kyatuuse n'okubeera nga Alien yamaze eddakiika eziwera mu 30 nga alinda embeera edde mu nteeko, era omutegesi yatuuse ekiseera najja ku stage akakkanye abawagizi abadde boolekeza omusajja obucupa. poliisi batwalekana akambegambire nze ndi masinale bwe mulanga aliyo waganye nga mujja mutupangisaako nga tubalaga action entuufu bwe ziba. Gwani tokwatibwako gwani sikwatibwako nze Alien Skin ate oli asembayo ku kalayizo. oli waggulu wa poliisi kyogamba n'amateeka. Nze ndi waggulu w'amateeka. Bw'ojja gwe mugamba nobody is above the law. Kati yenze nobody is above the law. Poliisi ekutya kyogamba. Ate etasooka mu babuuzo osooka n'ofunayo ekyanakuddamu nga nange okumunkanka nzikaatiriza. Alien Skin weewaana nnyo nti obadde okuba endongo n'ofuna ssente. Nze mpanya ekitiibwa omuntu Mukama gw'asitudde. Alien Skin obadde oyimbira 1,200,000, obadde oyimbira 670,000. Olunaku lwe nafuna ekirowoozo kiwali toyina ne nkutwala ku Freedom City. Ofuna bulungi? Lwe lunaku lwe walinnya eddaala nakuwa 15,000 zotakwatangako. Lwakuba ggwe ng'omusajja ng'omuvubuka waleberamu empisa zeezo ez'obutawa abantu bitiibwa, naye sijja kunenya bw'ati Mukama bwe yakutonda. Osobola okubeerawo mu bulamu bwo wadde n'oba nga gw'osemberayo ddala obutategeera n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako. Osobola okuvaayo n'ogamba nti Abitex talina kye yakugattako mu kalya ya music. Nze sina kye nakugattako. Wangattako ki? Ku bivvulu byonna bye ntegese enkuuka ebeeramu abantu 670,000 nentegeka amasaza nentegeka nakivubo nentegeka ebivvulu byonna ekivulu kyo ddala gw'okakasa olina kye wangattako ki? Ng'oyogera amazima nze okutegeka Freedom City kuba ebintu byenkola. Kati kolaba oti bino si byakwerumiriza kuba tetuli bafumbo. Ngenda kusaba ekintu kimu anko Abitex sigala mu nkuuka nze kigenda okusaba buli mwasi buli omu buli mbuzi adde ku nkondo ya kyenjagala okugamba nze Alien Skin kyenjagala okugamba nze sikeerangako nkya negomba kutegeka mpulirizaako promota yenna w'abeera aba alina okubala ekintu ekitwendinga nali nkwegondeko okutegekako. kati nze nakunoonyaako ntegeke mwana Abitex simanyi ate njalo okugamba bwe tuba nga twatula mu business ne tutula tukole business lwaki weefuula gw'omulimu ogw'okwefuula gw'omulimu ogw'okwefuula gukula mulimu ogwa mutwe. Njagala ombuulire endagaano gye namenye ku nkwakyo yabadde endagaano ki? Sente ziriwa? Namenye endagaano ki olwo okosezeemu nkwakyo festival? Sente ziriwa? Nagamba zikuwa ddi? Nagamba zikuwa ddi? Lunaku kiri nakugamba zikuwa twagala sente. Gwe Kabata sirika bino ebintu bya sente togibisa. Twagala sente. Kabata twagala sente. Kabata sooka osirike bino ebintu waggulu wakutegeerako sirikako.
Alien Skin namenye endagaano ki okusazaamu Nkwacho Festival kubanga sikufundako akutaleeta sente zo mu budde bwe wayogereramu ne buyitamu abantu banamala kugula tiketi zaabwe ate nali wazireeta ddi kati oba tomanyi bwe wali olina kuleeta sente zo kitegeeza nina kuboogera na muntu mukyamu kyenjagala nyinza okuba nga kwatanga abayimbi gwe sigala ku kirowoozo kyo tugende mpolampola Alien Skin Alien Skin njaga kugamba ekigambo kino njagala kugamba ekigambo kino siri nabbi naye bona agenda mu maaso n'okwefuulira abantu mu ssente zaabwe abapromota bonna bazizza mu mabanja ab'e Dubai ab'e Durban ow'e South Africa tumusabire oboona agendayo bonna obongeza ssente bonna bali mu bizibu ab'e Mubende bonna beefuulidde Kasanda ogaanye okubeefuulira naye nkulayirira bagenda kwegatta ojja kubasasula mu nsasula etali nnungi Alien Skin sigosoosa okuyimba ate ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo ate nkubuulira ebintu ebyoyimbera si bye biri awo nti bya kitalo ekyo nkikubuulira nga mukozesa kana akakisa ngwe mangu negwe kyona okumanya twagala ssente okategedde ate okumanya Alien Skin nze neewunya n'okwewunya Mukama engeri ejja kuwaffe olaba ogamba nti feva ya Kyagulanyi terina kyeyakugattako feva ya Kyagulanyi nkyogedde ddi Kabata omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin omusajja omulaba gwe bayita Alien Skin ekyo nkikugamba nga ngenda kuva ku live lekeraawo okujevuna abantu kubanga Alien Skin toli wa kitalo lekeraawo okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo toddamu okujevuna abantu kubanga toli wa kitalo abantu bawe ssente zaabwe ez'obattidde naye nkugamba ezange zogenda kuzimpa ate nkulayira ogenda kuzimpa mu bubi oba mu bulungi wagala ssente nekyo nikashi abantu aweeraba wagala ssente gwe va muzanyo ogwo abantu baganya okujja okunkozesa mu ngeri yaabwe ate nemba disappointing nze ndi kabbi era buli muntu ajja wano nga mulaba era manufano n'obudde bumugaba nenno nkulaba kayina atamanya kigwayo kitya buli omuze gwenko ne mugamba nkulaba kwajukira Uganda yakabbinkano buli mwana akubba munne okusurvivinga kati nze sigana muntu kujja kunfunako akuba abantu bagira mu fomu 2 akubbe nga bwakusiriwaza oba abeko kyakujjako nga teguufukamidde obuzibu bwayo buvayo omuntu alowooza mba Alien Skin ategeera gwe neewuunya n'ogenda ku kitebe omusajja apromotinga oluyimba lwe omusajja akkiririza mu kutweninga n'ababa kimwetagisa okugyamu empale atwendinge n'omuwa amakulu ekipapulo kiyina okindageko kyembadengezaako okunoonya NUP sirowooza nti esobola okuvaayo kyembadengezaako okunoonya wano ekigambo kya Alien Skin kyeyakoze nze sikirabamu makulu naye akyewuunya gwe neewuunya nti Alien Skin yakoze ekintu ekyobusiru Alien Skin tumwewuunya akoze byamagezi naye baakola ebyokisiru bituba tumusuubiramu era ekitebe kya NUP ne kivaayo ne kinenya nga kyogera ku NUP nga kinenya Alien Skin ekigambo ekituufu NUP bayakakkana kiringa okuddamu omugudde olwomuddamu oti ng'omumanyi muguwa ddala kati beyabugenze n'awandika ndeki yawandise eki ndeki fangon kitegeeza ki luyimba lupya n'ateekako n'akafangon mbuulira kitegeeza ki era NUP beyagenzeeyo NUP yafiiriddwa ki era NUP kyagikosezza ki Alien Skin byakola yensonga lwaki ayagala tutule wano tumwogereko nga bwe tumwogerako ne Alien Skin ekigambo ekituufu takyalina makulu takyalina kyanjawulo kyakolawo Alien Skin amakulu gasobola okukolawo kale essaawa zino ndowooza ng'afudde
ge makulu gasobola okukola naye bino ebyefujjo bye byakola tebirina kye bigenda kumwongera. Kakati kyogamba mbu Alien Skin babanga badde agula millions 3 kati mbagula 5 ate akabusi talinnya kiyakoze kyamulinyisiza kisobola okuba nga kyamulinyisa kono oluyimba ali promotings ndeki sikyabadde ayagala. Alien Skin ebintu byokola kyoba okola lwana nnyo oddemu okube ku nnyimba zidde mu matu g'abantu naye weewalanga nnyo okutweninga ng'otweninga mu bintu ebitalina kye bitegeeza. Ate ne kino kyennyini kyewakoze era Kyagulanyi yakoze ki yafunyemu baba mulabanga akola ki abamuyiikiriza. Nalabye Alien Skin ng'agamba mbu kakati abo abantu abambuulirira lwaki tebankubira essimu ne baŋŋamba mbu tebankubira essimu ne babiŋŋamba ku ssimu mu kifo ky'okumbuulira. Ye bw'aba agenda okukuba omuntu yali agenda okukuba bouncer mu public yamuyita bbali eno message Alien Skin amuli okumpi agimuwe. That bad boy image will not save you. Nze nina ebintu ebimu byensalawo kati ennaku zino. I'm ready to fall on my sword on that. Kariya ye ejja kuba stunted. Muleke kwogera bintu bya lusuutirizo kulemesa abantu kulaakulana. Alien Skin seba agenda awantu yagenda kalenda n'asalako gundi Jacob Omutuuze kyagenze mukuba. Ekiyamba Jacob Omutuuze waliwo abantu abalala naye ne bamusalako n'akyusa n'agamba ate biki n'avuga n'avaawo. That doesn't work. Amaanyi tegalya. Era nze advice gyempa Alien Skin akole kimu. He's been lucky. Akajja akasanze sitya danger weruli n'erinnya lizze kati akole bw'ati akuba omuziki okulwana n'okukuba abantu ebizibu ebibaawo ekyatta radio oli yamukuba n'afa. Alien Skin alina attitude eyo nti ali w'amaanyi alina amaanyi eyega ye oba omuntu we ajja kukuba omuntu afe anaakuba ayinza n'okuba nga si ye naye omukubaani bagayi batambula nabo linnya lere lijja okuba affected. Trust me, that will be the end of him. I'm ready to fall on my sword on that. Kariya ye ejja kuba stunted kwa bad boy yayita. So that bad boy attitude kukuba abantu kulwana does not promote sanity and does not promote career. Abatulaba gali togimanyi bebayayi nga 15 basala nsawo bakwata akazi babba amasimu nga batambulira ku miyayi. Falaso abatulaba mugende muwagire cricket oval. Omuyimbi omulala ali eyo ebyendondi simanya ntambula n'eggaali awo weesimirako ttaka. Alien Skin njamuzaayo ku submission yange eyasoose nti bad boy character tekyatinda. Ekyo kyaggwawo eyo era yagenda. Nze ndi wakabi nze nkuba eŋŋuumi nze oyo muyitamu doesn't sell anymore. What sells is music. Gwe noveewo olwokuba bakuwadde mission nti genda okole kino ne muyingira emmotoka ne muvuga ne mugenda ku kitebe ky'abantu abatalina buzibu ne mukisiigako birangi mpulidde mukono omu agambye mbutusanga omusirikale tumukube. Munnange neera nkusesa nti ne olwo ne kino kye mukoze mugenda teri agenda bagamba ko mugenda tambula nga muli era manyi mwazzeeyo bulungi muli ku saidi y'abantu abanyigiriza bannaabwe. That means you can get away with anything. Ne mukulu mulwana Patrick oba Alien Skin njala kujjukiza ekintu kimu tekyekikola kyokoze singa twali tusobola okwebuuza twali bale twebuuza ebibuuzo bino wammanga nti yakuba abawagizi ba Kanokiza Besigye n'abamenya amagulu aliriddawa nja kugamba bamuyitanga agikitatta nange bwombuuza nja kugamba simanyi bwali simanyi bimuliko poza ali kuki you answer nawe ojjajja eddiramu ekyo kyosoose okula ekyo kyokoze olwaleero oyina munne yakikola nga ayina n'emmundu bamuyitanga sipapa yalumba ekitebe ekyo tebaamukwata nako ngula Katonda engeri gyakolamu ebyamagero. Tewali muwagizi wa NUP yali amukubye ne Katonda ayina engeri nyuma egyatusasula ffenna
mukulu si papa wo mubuuza aliriddawo nange nja kubuuza mukulu Alien si papa nange simanyi gyali nze njakanya kujjukiza tebagambako omusimanyi bakuwa mileage temumuwa adresi wamma njakanya kujjukiza buli nnaku omuganda agamba ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ereeta omusaayi naye nze ngenda kugamba byange bino azirongaaza erinnya lyo bakuyita mulwana oli mwana muganda ng'okyalinamu akengubanguba akeebuusa wanditegusa abasajja abo nga bukyali empeera gy'ogenda ofuna mu basajja abo obutambi buno njagala babukugire lumu nange ndiraba omuntu awoza free alien skin kuolwo ndi mujjukiza ndi twabagambanga ki weewawo abantu basirise balinze era oleeta ettaka lyokole ebintu bakuteekeyo era bawoze free alien skin naye ndi bajjukiza obutambi buno njagala babugjeyo naawe ona gy'olibeera bw'oliba osobola okussa oli bulaba obutambi buno bw'oba olinamu akengubanguba nsaba odduke duka wala nnyo bakama bwe batayinza kukusanga obulamu bwo buli mu matigga muganda ngenze ebyokola bindaga gy'olaga nako okyalina ntono nnyo kino tuyinza kuŋŋamba rasita nti olina bwezi just olyanirulwa bino bya fujjo zino mission bakuwampe weungamba mugwe tobonerera zino mission oli ku mulimu bagamba kukola ekyo naye nze mmanye ekintu eki Alien buli mulimu gubeerako n'empeera kyeki gy'olifuna muguli mulimu guno olitubuulira naate abo bookolako effujjo oyinza okubaleka nalabye nga bataddewa ne bajja basazeeko enviira nti Alien Skin bamusazeeko enviira bagamba naffe tusazeeko enviira nga bafangoni naye banaasalako mitwe tabalina kye bali mu nsi omanyi mu nsi we bakusiba ngwagala otegeera nti olina kyoli kasaba kuteeka ku foreign waliwo layini gye bayita foreign gye batwaleka basibe kasaba kuteeka awo goma bakulo walinze tudde bulo west bonest malo kasaba kuteeka ku foreign bono bonna babesi gye babasiba bakayihula abasiba waliwo muleko ku foreign nga ali ku basiba ati mu layini kasaba kuteeka mu layini eyo kati nga layini eyo gye babataddeko nga basitamye eyo kasaba kuteeka awo ku foreign goma yatolina kyoli mu nsi goma yatolina kyokola ki kuba bano bo tebabaleeta bwe batyo gwe kasaba kuteekamu eyo layini gwe weezuule wekka bw'obanga olimu amagezi naye bakuba ekibatawaanya bwe tebaasoma ebyo tebabimanyi kyoka ekibatawaanya butaasoma busiru butaasoma bwebatawaanya bw'obanga senga badde alina kyali yali tagenda ku foleni awo nekisinga okuluma abantu Bebe Kulu, Kamiliyoni, Eddie Kenzo, Aruna Mubiru, Misa Semakula, Honorable Aruna Kasolo, muri mikwano gya Patrick Mulwana. Muwulidde bulungi? Mukozese omukisa ogwo nti yavuddeyo mumubuulirire mumugambe nti he is nobody mu nsi eno. Ontegedde bulungi? Oluzungu luyinza omusumbuwa but then wabe wamukyusiza. Omuntu buli wagamba yo nobody obeera toyina kyoli. Oba ku ssomero, oba mu company, oba ku radio station. Alien Skin mu Uganda tayina position neegi ng'ovudde mu by'okwesudiya. Ekyatuuseewo omusajja akitunnyonnyodde nti the moment we bakuteeka ku foreign ne bakuparadinga ng'omubbi w'enkoko ne bakuparadinga omubbi wa sapatu enansana ne bakuteeka ku parade mu Sululu moja ng'eyabbye evvu mu Sigiri muganda wangu batoyina kyoli. The moment woba ng'okyayita nze wempita ku airport nga nfuluma nga nawe w'okyayita please toyina kyoli. Alien Skin n'abamwagala mwekakkanye omusajja mu mugambe asigale mu kuvuga ebimotoka bye, asigale mu kulya amayirungi, asigale n'eggaali ye, but they are supposed to behave in ensi n'abannyiniyo. Njagala mumpeyo olunaku lumu Besigye bakamusiba emirundi 10,000 mu Uganda wano. Mumpeyo olunaku lumu Besigye lwe yakomawo nga talina nviirize nga baziwala kase nga bamusaza ebigooli. Naye olunaku lwe yayingira eruzira lwe bamukolokosa eccupa n'akomawo ng'abafumbi ba piraawo.
wakomawo nga bano bakuuku b'essomero ompulira wakomawo nga totegerekeka olinga bano abatayirira abaana abasajja omanyi bano abasiraamu abatayirira abaana ku mizikiti mubamanyi abo abatayiri bw'otyo bwe wakomyewo ekyo kyokka kikulaga nti you're nobody toyina kyoli akina connection mukwano gwa Hamu mukwano gwa minister mukwano gwa mama Nabbanja gwokubeera nga bali bakyalibo tekikuwa garanti kuba bantu okubanga bali bakyaliwo tekikuwa garanti ku violating amateeka. You have no right. Ompulidde bulungi? You're nobody. Toyina kyoli. That is the bitter truth. Nebona ekyanga, nebona avayo n'otuusa press conference, nebona akola TikTok live anti wafuuka TikToker. Omuziki tewakyali, endongo tewakyali. Ogezezaako okukola comeback zikuleetedde ebizibu. Zikutuusiza wotatuukanga. Mulwana Patrick obulamu bwe bwonna tebamutwalangako ku musululu moja abadde akoma ku police station buno obw'ekisirusiru. Ompulidde? Comeback olaba yewe kutuusiza. Nze navayo ne nkugamba nti ne boona akola ki the Mulwana Patrick of 2 years ago tasobola kuddamu kubeera mulwana wakati. I'm telling you this. Kituufu osobola okuwemula naye ekyo kikulage nti kyaliwo talina kyali. Bwe baba kyasobola okutuuza mu bus yemu ne bakusiba ku mpingu yemu ne yabbye sapatu ku mulyango oba tolina kyoli muganda wange just wekakkanye. My simple advice is amalala gateeke ku zero. Bweba mmotoka va mu drive da mu neutral obulamu bugenda kwanguyira. Pressure gye wessaako ey'okwagala okukakasa there is nothing ku nsi tewali kintu kizibu tewali kintu kiri difficult ku nsi kuno nga kuprovinga. You're proving no one. Buli wayagala okukakasa you end up nga weekakasizza. Kati wayagala obeere n'emmotoka oziparedinge simanyi okole eggaali y'emmotoka n'ey'abantu you ended up nga weewola mamotoka g'abasajja. Omusajja yavuddeyo mbumuleesa akontrolinga eddamage tumubanjaayo niwe ziba nusu 10 emmotoka bazibanjaayo. Omusajja yagambye endagaano zaggwayo voice note zitambudde endagaano gye mwakola yaggwayo tonnamuwa ssente ze ate emmotoka ogibikuddeko bonnet. Who does that? Mbuyagala kakasa. Toyina gw'ogenda kakasa nga bakyakusiba ku mpingu y'emu nanga ataasoma. Fe ba nobody fe balina okusitamya wansi ku musuuluulu. Kati gwe bossman fango ni simanya biki akina papa tubadde tukusuubira okubanga gwe omusango gwo gwa njawulo. Bwe bakusiba otambulira mu kadrone n'odirayo mu kadrone naye bakyakusitamya wansi ng'omwana w'essomero ng'abali mu PE apart together nga naawe okyagamba nti you're nobody toyina kyoli. Bw'oba ofuluma ku kisaawe Entebbe Kididi waayita muyimbi kyawo omunafunafu gwe mba nteekawo muyimbi kyawo omunafunafu Kididi waayita John alimpa waayita ng'alina ekivulu e Kenya Nairobi nawe wooyita. Ompulidde? Ba honorable minister ne musajja wange his excellency sigenda nakwogera mannya ge saagala muteegamu ono rabishiwo waayita si wooyita. Passport gy'ayina gwe si gy'oyina. Passport akatabo k'oyina kalinga kange and you call yourself someone. You're nobody. Just wekakkanye mugende mu boda banja babawe bakwate mudogo bamuwe piki bajaji empya nawe wennyini okwate bajaji empya ono Kabadiya bamuwe bajaji empya Faza Kerementi addeyo mu bikonde atraining ebikonde awo mubeere ba useful babayita useful citizens. Okigedde mwekakkanye enensi teyeetaaga kifuba. Patrick Mulwana ino message yiyo you're nobody. Bwe baba kyasobola okusiba ku mpingo yemu neyabbya akasimu neyabbya sapatu you're nobody. Bwe baba kyasobola okukolokotako enviiri ezo you're nobody. Wekakkanye yahe kintu kitono nnyo wekakkanye otule wansi enensi tosobola kugikungula. Enensi teyeetaaga kifuba. You're Patrick Mulwana ova wano mu central. Osegedde nti effujja erimu toyina kulikola. Emmotoka ogirinyidde ku Kuloko Tower naye oyina ebigambo bingi wakasiramuka oyagala kuyimirira mimbali kutusaaza tekijja kukola.